nali nasubwadda nayingidde fanero officially era kati ne bampa ne seerombo bali okweri okuli mu seero z'abalokole buli omu ategeka noyita ba brothers ne ba sisters in Christ ewuwo mbumusabe awo we wanyingiza church obwo bwala bwe mubuzo obwo buyina ebizibu onokubanga omanyi Holy Ghost okwogerera mu nnimi omuganga mu mizimu. I'm casting the devil out of you, out of your body. Ngona mulya Holy Spirit I'm casting the devil. Nze fanero najiyengedde Apostle Gurwes nange kati ndi omu ku ndiga eza Apostle Gurwes tusome Holy Scripture naye Katonda kwalidda if God comes back now oyinza owulira visa abamu badduka Malaysia so ndi wa Apostle Grace nsaba ku fanero eri sibairwa ki all my friends bali ku fanero nga buli lwakuna mikwano gyange gyonna ogenda obbakubira amasimu bali ku fanero nga sinnamanya kati nategedde ndi wa Apostle kati Maiba chachi galo zingo na amulia oinaita mu Bible gwe somayo kasikulipu kyaka Solomon bwe yali abakazi 100 omuwalanga munadini nyero omulira mu Bible verses gwe soma wali Solomon we yali abakazi 100 omulageti Katonda takinaako buzibu bagala verses. What does the Holy Gospel say? Nze nagula Bible yewange. Yenzo kusoma. Bano ba brother in Christ. Sister in Christ. Abo obo na abalia. Kwata verse mu Bible. Musomere Basheba ne David. Funa obuvasi bwobo obwabenzi. Waliwo Basheba ne David. Basheba yali anaaba. Nga David yali eri mu lubiri. Agenda okulaba nga Basheba bwemba somera. Era nembaga ati Katonda yasonyiwa David. What about us brothers in Christ? I never knew about that verse. After all, we are brothers in Christ. Nze kyetwala ku fanero. Nze I'm a friend in good times. Ndi mukwano go mbiseera ebirungi. Ya Junior oli wangu era nziina. Ani atajiba nti Junior ndi wangu. Is that news? Mu Junior ayinenko ensi yonna ekimanyi. Esibeera westafuna. Tata wange yabingana okolera obwerere. Nze wondabe ewantumba nina kyenfunawo. I don't work for free. Nze siri mu sister. I'm not a brother. Ebyo ebyabakwano bamubaberera mbizo. Genda eri mbigo by'abakatuliki ba brother be babikola. Nze siri brother, siri mu sister. Mbeera wenfunira. Bayikola mu UN. Nzoba mugwano gwange mu biseera eby'essanyu. In times of trouble sijja. Olabika tomanyi. Nze Junior ndi wankwe. Amutu inkwesiful. Nkweze zitoseza wendi. Nsoka kwefaako. Mumbeera yonna I think about myself first. Era buli mugezi yenna kyasooka okukola. Nze amulwe. Nze Junior si faking nga bulamu.
nze I'm a real person nkugambirawo amazima tinze nene enkwe